Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi owookubiri awandiise ebbaluwa obubaka bw'amazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristo era ng'obubaka obw'enjawulo obw'amaanyi watadde mu bubaka bw'amazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristo y'eri omululu okulya olukwe obutamanya mulamwa gwe tuliko okweyagaliza ebyobugagga ebijjudde omululu omulugube ogujjudde bannabyabufuzi ab'e Uganda abatassa kitiibwa mu ndagaano zibakoze ne bannaabwe wadde zibanga sinza mu buwandiike nga za mukamwa ne baziryamu olukwe olw'okwagala omusimbi okuva wa General Museveni abo abakulembeze abeeyita abakulembeze naye ate nga tebali ku mulamwa gwa kutereeza ggwanga lyabwe nga bali ku mulamwa gwa kwegaggawaza Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri basimbukiddemu okuweereza obubaka obw'amazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristo ku lunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 28 ebbaluwa eno yawandiikiddwa era omwezi ogwokusatu mwaka 2023 yayonerera ng'ate eweereddwa bannansi okugisomako njagala tugende mu bbaluwa y'omukulembeze ya Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri gy'awandiise nga obubaka obusinga buweereza bannabyabufuzi okukomya omululu okweyagaliza okweyagala okugaggawala okulya mu bannaabwe enkwe n'ebirala bingi era nga Mathias Mpuuga Nsamba wano Kabaka bw'abadde ategeeza mu nsonga eno okwagala okweyagaliza buli kimu n'obutafaayo ku banno obulumi bwe bayitamu gwe n'oyagala obeere musanyu wekka. Ebbaluwa ya Kabaka gy'awandiise egamba bw'eti nti yafeesi ya Kabaka wa Buganda Office of the King of Buganda P.O. Box Kampala Uganda ennaku z'omwezi 28 omwezi ogwokusatu 2024 obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka obw'amazuukira ga Yesu Kristo omwaka 2024 obubaka bw'abeene bugamba bwe buti agamba twebaza Katonda asobozesezza okutuuka ku mazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristo ag'omwaka 2024 tukulisa bannaffe abeenyigidde mu kwegayirira nga basiiba tusaba Omukama abawe empeera mu kwegayirira kwammwe twongera okusabira abantu baffe abali mu bwetaavu naddala olw'embeera y'ebyenfuna eyeekanamye mu ggwanga ayongerako n'agamba nti Katonda atuuse ku Mathias Mpuuga Nsamba bannabyabufuzi ba Kirimulu agambye atya Kabaka agambye nti essomo eritujjukizibwa buli nga tukuza amazuukira ye Peetero okwegaana Yesu ne Yuda okulya olukwe mu Yesu nkiddamu essomo eritujjukizibwa buli nga tukuza amazaalibwa ga Yesu ye Peetero okwegaana Yesu ne Yuda okulya olukwe mu Yesu bulijjo tufube okunywerera mu ebyo bye tukkiririzaamu tuleme okuwisibwa n'okwegaana bantu bannaffe olw'ebyenfuna n'obugagga tusse ekitiibwa mu ndagaano ze tukola bulijjo nga teziri mu buwandiike wadde okubeera n'omujulizi wabula okwesigaŋŋana ng'abantu ensonga eno nkulu nnyo eri abakulembeze baffe ne bannabyabufuzi naddala nga tujjukira omukwano n'obwetwaze obweyolekera mu kubonaabona n'okuzuukira kwa Yesu Kristo obubaka bw'abakulembeze Kabaka agamba nti essomo eritujjukizibwa mu nnaku zino enkulu ez'omazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristo ye Peetero okwegaana Yesu ne Yuda Isikaliyooti okulya olukwe mu Yesu nti bulijjo tufube okunywerera
mu ebyo bye tukkiririzaamu tuleme okuwubisibwa n'okwegaana bantu bannaffe olw'ebyenfuna n'obugagga. Matayasi Mpuuga Nsamba. Atusse ekitiibwa mu ndagaano ze tukola bulijjo nga tukkiriza nga teziri mu buwandiike wadde okubeera n'omujulizi, wabula okwesigaŋŋana ng'abantu. Ensonga eno nkulu nnyo eri abakulembeze baffe ne bannabyabufuzi, naddala nga tujjukira omukwano n'obwetwaze obweyolekera mu kubonaabona n'okujjukira kwa Yesu Kristo. Ogundegunde ayisa abasajja Kabaka ayongeddeko n'agamba nti waliwo okugenda mu maaso mu lutalo lw'okulwanyisa Mukenenya, era ebibalo biraga nti disitulikiti ezaali 10 eza Buganda nga ze zaali zisinga okubeeramu abalina Mukenenya kaakati zaafuuka 3. Kino kiragira ddala okugenda mu maaso mu ggwanga lyonna mu lutalo lw'okulwanyisa okusaasaana kwa Mukenenya. Tukubiriza abantu baffe mu ggwanga lyonna twongeremu amaanyi mu lutalo olw'okukendeeza okusaasaanya kwa siriimu. Bibagoba bigambo bya Kabaka Ibn Bemba agamba wano nayongerako ku bigambo bye ebyamazuukira Yesu Kristo nti nga tugoberera omulamwa gw'emisinde nga gy'amazaalibwa ogw'omwaka guno, tukubiriza abantu baffe okugula emijoozi n'okujja mu lubiri okudduka nga 7 Apuli olw'ekigendererwa eky'okukuŋŋaanya obuyambi obwetaagibwa mu bungi mu kulwanyisa Mukenenya. Amazuukira gatujjukize obwetwaze okukolera emirembe n'okuyamba abali mu bwetaavu. Naffe tweweeyo okubikolerera bulijjo tusobole okubeera mu nsi yaffe mu mirembe n'essanyu. Agambye naffe tweweeyo okubikolerera demonstration obujulire batayi. Agambye Kabaka nti amazuukira gatujjukiza obwetwaze okukolerera emirembe mu nsi yaffe, okukolerera emirembe n'okuyamba abali mu bwetaavu. Naffe tweweeyo okubikolerera bulijjo tusobole okubeera mu nsi yaffe mu mirembe n'essanyu. Gwe buli ali gy'oli eddembe gw'olina okulikolera kwe kweberera mu Pulezidenti Agulanyi kwatugamba nti tulina okukolerera emirembe mu ggwanga Uganda. Tulina okwewaayo okuyamba abo abatalina mwasirizi. Tulina okulwanira eggwanga lino libeeremu emirembe ate libeeremu essanyu, okweyagala n'enkulaakulana. Ebyo nti ebintu byakukolerera si byakutunuulira butunuulizi n'ebijja ne bigwa wali ku ssowaani bwe pata, wabula tulina okubirwanirira era tulina okubikolerera. Kabaka Ssaabasajja Namunswa Cuucubeene bw'ate bw'atugamba. Ayongerako n'agamba nti tubaagaliza amazuukira g'emirembe n'essanyu mu bulamu bwammwe bulijjo. Nti tubaagaliza amazuukira ag'emirembe n'essanyu mu bulamu bwammwe bulijjo. Nassaako omukono Mutebi Ronald Muwenda Mutebi II Kabaka. Tweyanziza nnyo Namunswa, tweyanziza nnyo Beene, obubaka buno bw'otuwadde obulungi obunywevu bwe buti bw'otuweereza ku lunaku luno olw'okujjukira amazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristo w'e Nazaaleesi, munnange yazuukira
olunaku olwokusatu n'ava mu ntaana n'agenda mu ggulu ewa kitaffe okutukwatira ekifo. Tuyanziza nno Irene n'obubaka buwadde bannabyabufuzi abeeyagaliza ab'omulugube abatassa kitiibwa mu ndagaano zikoleddwa na bannaabwe kuba nti nno tewaliwo bajulizi, tewaliwo kawandiike, ne balowooza nti nno ensi tejja kutegeera, ne bava mu bannaabwe ne babalyamu olukwe bo olw'okuyagalizanga bo olw'obuntu obutoole olw'obugoyo olw'obutole bw'omugoyo ne basuula ekigendererwa ekikulu eky'amaanyi kye bandibadde batambuliramu nga bali wamu ne bannaabwe nga batambulira mu mulendo gwe gumu ku mulamwa gumu okuggyako nakyemalira okutereeza eggwanga yaffe okulikulaakulanya okubeera mu Uganda ennungi, Uganda eyeesimisa, Uganda eyeegombesa, Uganda eyannamaddala, Uganda eyeeyagaza gwe nange ffenna mwe tuneeyagalira abaana baffe bwe banaawangalira nabo baneeyagalira ebbanga lyonna nga Uganda nsi wamma gweyagaza n'abajuyira n'abayise okujja babeereko wano olw'obukulembeze obulungi, demokulasiya, emirembe, essanyu n'okwagala okuva mu bannansi. Mbagala nnyo mwenna abaliko mwebale kubaako Omukama Katonda nsaba abankuumire. Tujja kuba tuddamu okugamba ebigambo wanabakkiriza Ddunda Lugaba Namugereka bataayi mweraba.